yafiirwa omwana atabuse kati anaye agudde eddalu ebyo byo biba byaffe naye nga nkugamba kimu saamuziika yesi namutereka tali kungulu soogera kumuziika bw'omuziika kwe kuziika ne weerabira namusaayo era ne basimeetingako ekisooka naye namugamba towummula anoonye justice yeyo justice gy'olaba omuntu okutuuka okugwira eddalu ku bantu oba okukola loophole mu statements zo ezakola loopholes kubanga bamutwala ebutabika mulalu byayadayogeraga ate emizimu gye wamwe gikutaasa ate ne gikulinnyako ng'owalampa abantu nkagerako ne nkagamba that is nonsense. Kati ye ebyo byabadde nze kye navudde mbagamba ndowooza gwadde muzimu gwa mwana wange nga gumulumbye mulowooza yabadde mulalu kiri bannayuganda kye tugamba kalo towummula Galaxy baavaayo ne bagamba tetuva kuziika kalo omuzinyi tafa yali queen dancer wabwe mu Galaxy naga tafa kati nali kitwala kyakudda nengenda okola kituufu omwana wange talina kufa kyekisinga okunnuma wabusigaza omusika olaba ku bukwano gw'omwana wo gwe yalina n'oteeka omufaananya yafaanana maama we yafaanana ono naye sisigazzaawo fotokopi omwana wange azikidde yazikira buzikizi naggwawo ye agenze nga ye bwe namukuza ku myaka 25 abadde avuga 26 ekyo kyo kinnuma Ground TV 100% entertainment. Lahi wa barakatuh. Erinnya David Sanchez aka Mr. Social Media Monster. Nga tusinzidde wano Kajjansi obeno naye bakajjansi nga tuli ne Saalongo ataata wa Kalo agenda kuba tuwulidde nti Brian White fato olwavuddewo ab'amawulire Brian White munnange bamukomezaawo kooti neetuula era nemusomera emisango gye muzeeyi gyagenda okuba nga atunnyonnyola bamusomedde emisango emeka bw'aba alinako gyajjukira atubuulire misango ki gye bamusomedde era ye yadde akyakuba emiranga nga we twabaddewo oba muzeeyi ogamba tutandikire wano olwavudde ku kooti awo nga omulamuzi agambye nti Brian White asooke atwalibwe mu ddwaliro afune treatment bamukomyewo ng'ateredde era ffe twadde tumanyi kooti eddamu Mande ate kinneewuunyisizza okuzuukuka ku makya nga bagamba nti Brian White yasomeddwa emisango baamaze ne bamukomyawo bamukomezaawo kati nange ndowooza mba muzibe munno kubanga twavuddeyo ffenna nange nenninnya ne tuvuga paka ne tukomawo naye luvannyuma nnyo looya wange n'aŋŋamba nti omusajja bamaze ne bamuzza ne bamusomera emisango era bamututte eruzira wuuna bamutwala eruzira naye nga mu kuvaayo nange navuddeyo nammwe ndowooza mwandabye oluusi ate abamu nabalese namabega kati nze nageza okuwulira nga nva ku pikipiki wano nga tutuuse tya omusajja omanyi nti bamututte eruzira namugamba nga tekisoboka omulamuzi agambye bamuzeeyo mu ddwaliro alina obulumi bungi naŋŋamba wa bamaze ne bamukomyawo era bwenkanya polisi bwe yabadde nnoonyeza bwenkanya kubanga era tebeetumiikiriza omuzzaayo obwo bwabadde bwenkanya bwa bitongole ebikuumi polisi n'ebitongole byonna ebinoonyereza okulaba enfa y'omwana gye yafaamu nga kibakwatako ne bamugamba agende ne bamuzzaayo naye nga mbadde nagaanye okudda mu kamera era mmwe kati lwakuba munsanze sisobola badisappointinga gye tuvudde wala naye ng'ebikwata ku musango sikyagwogerako kuba kasita obusawo gugenda ku state sikyali
kati ali Uganda versus kati ze ndekedde police n'ebitongole ebirala ebimukuuma n'ebirala ebikwasaganya mu kunoonyereza ku misango gye bye byokka. Muzeeyi nga tetunnatuuka kwebazaawo awo, looyawo oba kanso yagambye Brian we baamukomezaawo yabadde akyakuba emiranga nga luli oba yabadde katemba? Ate naye Bukedde yamutegeezezza naye tiyabadde olwavuddawo ne n'agenda mu mirimu emirala gy'akola. Era Bukedde yakubye essimu n'emutegeeza ne Bukedde nange Bukedde era ye yankubidde. Sijja kugamba nti oba Calvin yaŋŋambye kubanga Bukedde bwekubira nze nekubira ne looya wa kanso wange. Netutegeeza nti omusajja bamusindise. Era n'ekyokugamba nti bamusomedde emisango emeka sijja kikulimba sinnakimanya. Kuba ne Calvin agambye agenda kutuuka afune ki gundi yabaddewo emisomo yabaddewo nga bamusomera emisango. Gwe oli sure nti omusajja bamaze ne bamutwala kozi basobola okugamba nti bamaze ne bamukomyawo ate kozi tetulina kafaananyi konna ke twalabye nga bamukomyawo, tetunabayo ka video konna nga bamukomezzaawo. Tebabanga sijja gamba nti oba batuzannya kali na kano. Tebaali muleese misana baba kuba nti balina ke batuzannya kandi baddewo era nesimanya ate ze nina mmeka zenyiza omuteekamu kaleme kubaawo. Tebaali muleese misana kyo kituufu baamututte kati kale era tukitwali bwe tuti nti ne baatu baamututte mumanye ekimulindiridde ate yagenda kulwala paka myaka mumanye ekimulindiridde era bajja mutwala nenze nategeddeko kanso wange angambye bamaze ne bamusomera. Era ntegeddeko nga kigambibwa mbu omulamuzi yadde agimusomera ngaaga gisome ngiwulira nga wagamba naye mpulira obulumi bungi ekyo nange nakiwuliddeko eyakutegeezezza bwe yagamba. Bannange ndowooza mukitegedde ekya Brian White tukyali mu mbu nti baamusindise eruzira. Asuubirwa kuleetebwa ddi omulamuzi gwe yakuwadde amawulire yagambye bamukomyawo ddi mu kooti? Aŋŋambye byagenzeeko era agenda kumutegeeza mu bwangu kwa saabaddeyo naye era tiyabaddeyo naye ng'agambye agenda kumutegeeza mu bwangu. Statement muzeeyi gye wayogedde nti ebyo byonna Brian bye yeekoza nti oba muzimu gwa muwalawo kati gwe gumuliko gwe gumutawaanya kubanga nti nagwo gufuna obwenkanya. Gwe tokiraba bye yabadde yeekola teri yamunakuwaliddeko n'okuwoowoola teri yamuyambyeko kulaba ti waliwo akutte ku ttama. Akati gwe wabadde okiwa magezi ky'omuntu okuba nti ayogere bitakwatagana n'atuuka okugamba omuzimu guugwo gunkimye maama jange ontwale maama jange simanyi oba yadde alaba muzimu gwa mwana wange oba yabadde alaba muzimu gwa maama we. Kati ekyo kyozi nange kyekyandeetedde kuba omuntu teyeefiira teyeefiira. Era wakyogera nerudi nti omwana wange teyafanga ate ne ngamba simuziise namuziika yes ne simuteekangako kagamba rest in eternal peace. Akyenoonyeza amazima bwe nafuna justice nja kuddayo nkateekeko ako sikateekangako tekaliiko era nange saakoogera kubanga okoogera okumugamba awummula aleme kwetabaalira nga judgment nga nfunye justice omwana wange afunye justice akyanoonya justice naye nga bwendi iwo ndaba siri bubi kuba mmwe mubadde mubimanyi mulaba kiki kati nze wentuuse jjo nalidde ku mmere bulijjo toli mbadde just nteekayo okukuuma ebyenda nga sirya oba oliawo bagamba omusajja taliyo bakulimba kiwaani taliyo bamudwaliro ki n'owulira ng'oyabika neggulo nategedde era nalidde ku mmere. Omuntu ali eyo akulaba yeebuuza sipiidi omusango guno we gudduka yuuyo bw'oluba bamugyeyo mu ddwaliro
yuuyo ku kkooti bamuleese nga tannawona wadde sipiidi omusango kwe gutambulira muzeeyi nga yawa buli omu muzadde ensi eno bw'oba wazaala tosuubiranga ku munno nti afiiriddwa oseke ekyakwata ku kalo kiri worldwide tekiri mu Uganda kakati ne bawalampye nze sina gwe mpalampa avumye ebbanga ndowooza obadde olya wali ndabyeko mu kamera nga mwanukula nti ampisa akasajja simanyiira kati weba edduka bwenkanya n'ekintu kiri very open kiri open nnyo kiri open era kati ndowooza n'ekirala balongoosezaamu nnyo gw'olaba teri wa poliisi yali aŋŋamye nti gula olupapula oba gula ekkalaamu oba njagala transport okiwulidde kuba baligeti amusajja ataddemu ssente sirina naye buli kimu poliisi ekitambuza mu buntu ng'ate buli omu ampa respect sigamba nti bakuboggolera wabula olundaba balaba bafulumya kyabakwatako gwe wondabira wano omusajja omulambo okutuuka okukaba amaziga ewiiki omwana wange bukyanga muzika paka nakati nkyaka bagolooza payini eri etyo naye kati ebya kkooti mbirekedde kkooti ebya poliisi mbirekedde poliisi kubanga tebatakolinga misango giri mu kkooti era kati wano tunyumizaamu bunyumya nakubeebaza n'okuddamu ebibuuzo byombuuza sobola biganda si bibi naye nga neebaza Uganda poliisi n'ebitongole ebirala kubanga nze neewuunya fere engeri eringa gye baasibako emipiira mu kudduka neewuunya nenga kirungi ate kiraze ensi k'omuntu munnanga okugamba nti munene n'olaba nti awoowoola baba bamusibye jiribwa eyo jiribwa omuntu yenna yadde yeebuuza interview zonna z'abadde ajja akola ng'abadde tawoowoola bw'ati ate ku kkooti n'akuba emiranga woowe n'ayita n'emizimu gy'abajjajjaaba okuvaayo anti kaakati bw'olabanga ogwayo abadde amanyi nti weekutte otuuka n'okkiriza kati yakkiriza kubanga eyo stage esembayo stage eddako mugimanyi evunaana amanyi ku kyamanyi yabadde yakitegedde yali takisuubira naye maama gavumenti yankwatiddwa ekisa yeebale buli omu musanyufu teri ayogerako kati eriyo n'abantu abatayise okugamba abawoza poliisi tekola nga tennakwata balabidde ku ekyo ne baga abawoza poliisi tekola nga tebakutte kati ekitegeeza yakirabye nga surprise kkooti tezikola naye nalabye omulamuzi nga yagala nakkaaba omwami amulemeseza okumusomera emisango omukyala yavuddewo nga munyiivu naye nga bannange ne bw'oba owulira obulumi ate bwenyenya mbadde okkakkana owole naye ate n'okuba bino ng'ate yeekanga bw'awulira akoona kaleesu ng'akasika yadde yeekanga nze kye kyanneewonyesezza n'atuuka n'okuyita pulezidenti Museveni Kyagulanyi mujje mu ntaase muwoowe anti no awalampe kubanga yagambye pulezidenti Museveni amusindikidde bamafiya bamutte naye nga badde tebamuttanga bakuttire mu kkooti ate nga kati ye ebyo byabadde nze kye navudde mbagamba ndowooza gwadde muzimu gwa mwana wange nga gumulumbye mulowooza yabadde mulalu ekiri bannayuganda kye tugamba karoto wummula Galaxy baavaayo ne bagamba tetuva kuziika Kalo omuzinyi tafa yali Queen dancer waabwe mu Galaxy naga atafa kati nali kitwala kyakudda nengenda okola kituufu omwana wange talina kufa wano mu mbeera gye mulimu ewaka tannabaloosaako omwana oyo ebyo byo omanyi ebya culture biba bya culture tebaba byeteeka mu kamera tebabye ekirala tebabamwe tebabibrivingiramu
oyinza okwogera ekintu ne bagaa kati yafiirwa omwana atabuse kati naye agudde eddalu ebyo byo biba byaffe naye nga nkugamba kimu saamuziika yesi namutereka tali kungulu soogera kumuziika bw'omuziika kwe kuziika ne weerabira namusaayo era ne basimeetingako ekisooka naye namugamba towummula anoonye justice justice gy'olaba omuntu okutuuka okugwira eddalu ku bantu oba okukola loophole mu statements zo ezakola loopholes kubanga bamutwala ebutabika mulalu byayadayogeraga ate emizimu gye wamwe gikutaasa ate ne gikulinnyako ng'owalampa bantu nkagerako nenkagamba that is nonsense. Muzeeyi obulumi akyayina bungi bweppo ne maama bakyayina bungi nga famire omwana yafa tabalekedde wadde bujje tabalekeddeeyo nti oba atiisi nti yafa ayinayo omwana mu lubuto ekyo nga muzeeyi wozuukuka n'okubamu akafaananyi ka muwalawo kyekisinga okunnuma bwabusigaza omusika olaba ku bukwano gw'omwana wo gwe yalina n'oteeka omufaananya yafaanana maama we yafaanana ono naye sisigazaawo fotokopi omwana wange azikidde yazikira buzikizi naggwawo ye agenze nga ye bwe namukuza ku myaka 25 abadde avuga 26 ekyo kyo kinnuma yawo akabaluwa ke nalaba ebbaluwa ng'eringa nti yali afunyeko ku lubuto ate oba lwavaamu oba baalugjamu bujja emisango gya poliisi ejja bizuula teri kintu kyokolera ku nsi n'otamanyika poliisi ejja kukola ki ejja kizuula bwe kinaaba nga kyaliyo ejja kizuula. ndaba wane waka wanene wagazi kati simanyi Brian White asinziira ku kyokuyita omukopi omunaku lunkupe ebyo bibeeko kwali kusabiriza nze ndowooza kusabiriza naye nga tera kyabukopi naawe oba okiraba omuntu alina abaana be 12 akuzizza omuwala otuusa omulaba mu myaka 2 gyamulabidde ng'omwana wa myaka 24 kati awo kali we yamufunira kati mu myaka manya 24 egyamutuusa ono mulaba mu myaka 2 ng'agenda kuvuga 26 yali yamuteekamu mmeka omwana wange abadde ayogera oluzungu lwe bulungi nnyo neewolako ewuwe nasaba ku buyambi yamusanga akola naye kwali kuvoola muntu omanyi omuntu okuttisa ebivumo nakyo kimanyi nti gyekiri kubanga bwakutayiminga nti alina pressure kamuteekemu guno mukuba omutima gube akutuke byali bivumo naye gwe walaba mulumba byali bivumo naye gwe bw'oba bw'odda mu muntu kati nze waliwo akapande ke nali ndaba don't argue with fool kati mwenna tebajja kwawula onasaaza n'onazza Muzeeyi nga tumaliriza eri omanyi n'ensonga ya Carol ne Brian White yabaddemu abamu ababalaata ng'akola interview n'abalaata muzeeyi munaku muzeeyi mukopi sente ze zimukayanya naye abamu we baamala ate okulaba omanyi abamu baakola interview oba baayogeranga nga tebannalaba ku bifaananyi bya muwalawo engeri enfa gye yafaamu newe baabirabako ne baga kituufu omwana alabika n'ekigambibwa nti kiri si kye yafa olina bubaka kyeribbo beebale kudda mabega kuba baali basitudde speed nene ne baddira akagambo ke nagamba nzitidde kapito yange ne balowooza ati namutwalanga ku wali ku street kumutunda ako baali bakazannya batyo naye ze kapito yange siikola mukono mulwadde mbadde mmanyi nti kati nazaala abaana bange kati bagenda okutuuka okundabirira n'emyaka gyange
Kuba ne mweba nga nkola mu company muntu nuli ndi ku retirement age. Kakati bwe ngamba nti omwana kapito wange. Mbadde oluusi mugamba sooka ompaleyo omutwalo. Ate nga sijja gumwa naye ng'ako kamanyi taata gwoye akwata. Naye ate nga nange aneewolako. Taata nkuwulidde olinamu ekyebiri sooka ompeeko omutwalo. Mutugenge mwannyinaze tukyatinga. Lwaki sikaba kapito yange ngenzeeko. Naye abamu baali batyo kikuba obubi. Nti alabikwa abadde atunda mutunde byonna byaliwo. Naye ate nso ndaba ndowooza siri blogger ate siri tiktoker. Naye bambe TikTok egezezzaako nayo okutimba. Mutimbye social media ogatteko TikTok buli kimu. Nze nfunye abankubagiza bangi. Abala abankubagiza bava Canada, abala bava Dubai. Kyakwata ku buli omu wabula yali abalaata yaswala n'ensi. Kwaki ekyaliwo? Kyeki. Ne Bad Black yavuddeyo n'agamba nti kiri kituufu. Bw'oba omanyi nti olina nnabaana nti ojja kuzaala enkya ate omwana kontre kuveeko nga tokyamukontrolinga nti golaga wayingira ennyumba kola n'akwata agageti taata ntambudde ngenze tomugoberedde okisuubira tosobola kubalaata. Kwali kubalaata abamu baagala nnyo balaba kwemulisa. Ayawukane ku eno story bw'amanya nti ku mugendo tejja kukwatayo ye n'ayawukana. Nga bw'onoogamba omuntu nti kati okola erinnya weeyambula oyite mu kkubaawo ng'oli bukunya temudduka na makamera agenda mugwada kati aba takoze erinnya. Kati abamu bakola mannya. Naye nsiima nnyo amawulire gentambudde nago mulimu nze nange mbadde nga mu kamera mulimu ge mmanyi agankeneka. Waliwo oli naakosikayo kamu nayagala agenda akakolemu story nga tekaswaza nze. Naye abatambudde nange awamu naddala nsookera ddala bukedde yatandika nange kumokyale wuuno wa. Naye nze omuntu atangambangako nti mpeeza amafuta. Kuba mwaligamba ndi omusajja naawe kuwooli okibuuzizza naye musawo guno nga gudduka ku speed n'akakuwa mmeka okunnoonya nkuteereddemu mmeka n'okuziika gwe weereeta. Nzijjukira nga ngula soda ntwala omulambo gw'omwana wange nonneyanjulya ssebo ndi munnamawulire mugenda kuziika wansooka nayo. Kati obunaku bwange ne bweyongera wantambulizaako kamera paka mu kuziika omwana saamusuula mu nnyanja. Se twaziika bantu tebaaliyo. Kati munnange kyekugamba ekyagwa ku kalo abalala bakyajja abanakuwalira wamu nange bakyajja. Nze era nnaku sikya nti enenzigwako oba oliawo osirise noga kati oli najja gamba naye ku kyagwa ku mwana bw'atyo bano mwana nga yafa bubi n'owulya nga atoddamu. Nze nnaku yange ekyaliwo kuba bansaasira bakyali bangi. Ate era waliwo n'abankubira nga nze nga baagala okuwa obujulizi ku Brian White. Mwe mubayite bataasa abalala. Owange yagenze nga omuzira era muyita hero. Ataasiza abaana b'abantu balala besizaala nze omwana gwenda banga alimu egi ya karo muyita mwana wa muwala. Kati bonna bambi ne babadde yakolako ebikyamu baali baana bange kubanga ndi muzadde wa ggwanga. Noono karo naye mwana wange. Mwana wa ggwanga. Atera mwana wa ggwanga ky'oba olaba kati nze ebyange nsirise eggwanga lye litwaza mu maaso. Ggwanga lye lintuusizaawo kati mbadde nina mmere. Siri munaku neŋŋamba sibukyanga kalaafa nga nfulumya ssente oba oyina zenkanawo. Zirina okuba nga nnyingi. Kinyamba bwe za transport ezimbula nga bampise naye teri aŋŋamba nti mpaayo 1,000. Teri. Ate omukulu ndaba buli waafuna akagaanya akuba kanso Calvin. Ako ka Calvin. Kati Calvin ono amwekengerako kintu kimu. Calvin yalaba nga ali closer nnyo nange nze nawunga. Kati nalaba nga yantegeerera. Nangamba tulina okukola kino. Alina okugenda ku postmortem. Tokkiriza bino. Tebakuzza wano. Kati yakimanya era waliwo abamutambulirako. Naye gwe tebamusobola. Calvin tebamusobola.
ye tattanga ate talagiranga muntu kutta bannange tube fair. Omuntu mubuukireko muge wankema nenkola kino kati ate onvuddemu kiba fair naye omuntu okoze bibyo. Fa bibyo bw'oba olina kyoyagala okumira osooka kupima mu dooka oliryo limalawo ki limira lumu oba osooka gaaya gwe kyoyagala kyofuna. Butereevu tetugenda kusukkako awo. Ntwala omukisa guno okwebaza abantu wano wammanga poliisi okuba nti ensonga muzikutte kisajja kikulu teziriiko mbu ate oli mugagga nnyo ono mwavu. Buli woofiisi muzeeyi mwagenda n'abamuyambako oba ttiimu ye fayiro etambulirawo. Ne tuddako okwebaza abalamuzi oba essigeddamuzi mwebale nnyo era nze ng'owamawulire nsuubiza nti fayiro ŋŋenda givuga paka gy'enaakoma. We nnaalaba nti Katonda ng'agambye awo weekoma we tunaagivuga. Muzeeyi mulimu abamu ababeera okwo ku social media mwe muli ttiimu Karo muli ttiimu muzeeyi. Ffe tukola amazima gaffe. Muzadde oli muzadde bwe kituuka kuwuwa enkya bwe bali oli muzadde bwe abazaala oba gamba ng'ogamba muze gwamukwata muzannyi wa zaala nano si zaala oli musajja muzadde era buli gwe kikwatako muzadde okujjako omukulu ye oba teyazaala naye omuzadde tokikola mwana wa munno tokikola. Sinnamulumiriza ndese kkooti ne poliisi yanoonyereza kuba tosaagenda olinga mumpe ku fayiro yayogedde kino byonna tujja bimanya nga nfuna justice y'omwana wange n'omwana wange ng'afuna justice. Sijja mubeerako kubanga saaliyo bwe nkirumiriza naye ate bwe kigwa ku mwana wange nga gobadde omulina gwe nsooka okubuuza. Naye kati kino eky'okumusalira omusango sinnamusalira ninda kubanga kati mbanga atatakanya kkooti tezoreda nakola dda judgment yawe ensala. Nenze okumanya kwange bumanyi nti omwana wange gundi yabadde naye afa atya bw'atyo by'ebibuuzo bye nnina. Kati kkooti yejja okutumatiza era kati byonna nabikwasizza kkooti na Uganda Police kubanga yo okunoonyereza ekyakulimu yo tekoma paka fayiro nga bajje evudde ku mmeeza. Naye bwe bakumeza police judiciary biki human rights byonna ne government be baba kati mu kintu ekyo nze bajja kuntegeeza luvannyuma judgment then nange musalira omusango nti yatta omwana wa. So gwatulaba kyo nze ku lwange ng'omuntu civilian gwe nkyatwala yatta omwana wange. So gwatulaba goberera omusango guno paka gye gugenda sigala ku mukutu Cookie Promotions, Ground Media, BM Focus ne Bukedde TV n'abalala bonna abagulaga. Era njagala bategeeza nti omukyala Nalugu yedeize n'omusawo n'abakozi kooti eyo yonna aliwo bagamba bakomawo nga 18 Desemba. Brian White tetunnamanya lunaku lutuufu naye nga we buzibira olwaleero tugenda kuba tutegedde nti akomezebwawo ddi mu kkooti. So mwekuumireko era mubeereeko. Muzeeyi obugambo bwe obusembayo? Kwebaza nada Galaxy abadde tugambe baana bange bonna bakimanye oba musinga emyaka restaurant eri yansinga emyaka ku Galaxy. Baana bange beebale nnyo beebale Bukedde naawe watindiga olugendo singa wafiira mu kabenje ng'ojja ogoberera by'otamanyi. Mwebale nnyo naye nga kati bannange mumpeemuuko obuweerero era temuba kutuuka ndo sikyatambulira mawulire. Ate nammwe mbadde sobola ba disappointing nga mwaligambye yalidde eggula nti mwaba amawulire mbamanyi. Olaba atugobye ate tumutuuseeko yalidde. Muzeeyi nze olaba bulijjo okukubira mutabani nkyali eno mu kyalo naye we nnaakomawo nja kukubira. Kati so tuli bagumiikiriza. Tulinde gavumenti ekole ogwayo ne judiciary bagende n'ogwabwe. Ebira tujja bimanya we tunasinkana nga tunyumyamu nga twebuuza naye kati ebikwata ku musango kati
tulekewe Buli kati mu kkooti. state kati bulina state Tubasiibulidde wano.